Mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle nze Segawa Rashid. Atajjukira gy'avudde ne gy'alaga oluusi abeera tamanyiyo. Kati omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform asobodde okubeera nga akyalako muganda wange mu nnyumba omusooka okubeera nga abeera. Era nga bw'omanyi nti ono ebiseera bye eby'emabega naye yaliko yalama nga akasente tekaliiwo bulungi. Era we kaali nga tekaliiwo butereevu yali ne mukyala we Babi Kyagulanyi. Bano nno basobodde okubeera nga amwattu bawubako olubu lw'ekigere eyo mu nnyumba gye baapangisa ya bisenge bibiri era ne bagenda maaso n'okubeera nga bejjukanya. Kati mu kutuukayo era emboozi gye bageze maaso n'okubeera nga boogerako iyo yennyini muganda wange eraga ki ekyaliwo mu bulamu bwabwe. Toggwamu maanyi naawe osobola okufuuka ow'omugaso mu ggwanga lino. Naawe osobola okubeera nga ofuuka w'amaanyi nnyo nnyini ddala. Bobi Wine era abasinga obungi mwamumanyira nnyo kayimba ak'akagoma. Kati nno eyali ayimba kagoma kati yalamuza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Era eno ennyumba muganda wange ng'esangibwa mu bitundu byeyo Kanyanya asobodde okubeera nga atuukayo. Era basanzeeyo n'agenda maaso n'okubeera nga abalamusaako n'abalaga nti bannange nange waneeno bwe muli naliwoko mu myaka muganda wange egya 20 ng'atandika. Era mu bigambo bye alaga nti nno ne Kampala Solomon eyo gye bagenda maaso n'okubeera nga bamuzaalira ye ne mukyala we. Era waneeno mu kwejjukanya nonno ebadde surprise y'amaanyi yasobodde okubeera nga awa Babi Kyagulanyi. Gwe okyajjukira wa gye wasooka okubeera ng'opangisa, okyajjukira gye wasooka okubeera ng'obeera. Abamu muganda wange baali babaddeko mu nnyumba nga ya nusu 2. Ebiseera ebyo zaabanga nnyingi mu myaka muganda wange egy'ekinaana. Kati era abalala nga tuyingira emyaka egya 20 waliwo oli nga yapangisaako ku nnyumba nga ya mutwalo gumu naye 15,000 muganda wange yabeerawo ko waneno mu kibuga Kampala nga weeri ennyumba nga ya 13 naye ng'osobola muganda wange kubeera nga weeyagala ebyensusso. Kati nno ono nga taberekeddwako bawagizi be oba babodegaadi bonna asobodde okubeera nga atambula bwannamunigina kye yeesiga nze naawe. Era butereevu eno wasobodde okubeera nga atuukayo byonna bingi bye basobodde okubeera nga bejjukanya era ne bajjukanya nnyo nnyini ddala. Kale ngenda kubeera nga nkuteerayo akatambi naawe wewulireko omanye biki ebigeze maaso n'okubeera nga bibeerawo. Bobi Wine yaani? Bobi Wine ye mwana eyazaalibwa muganda wange eyo mu disitulikiti ey'Egomba. Egomba yewaabwe musajja eyeddira embogo anti Kyagulanyi. Kati kakati bw'atandika mpola mpola okusoma amasomero ge yasomeramu muganda wange mangi nnyo. Bw'otandika okugamenya naawe ojja kwebuuza yakikolanga atya. Era bw'atyo yasobola okubeera nga agenda wali eri ku University ey'e Makerere n'asoma MDD Music, Dance and Drama. Wagenda maaso n'okubeera nga akuba emisomo oluku mutwe. Butereevu yatandikirawo okubeera nga akola ebyenjawulo. Yagala nnyo okubeera looya. Yagala nnyo okubeera looya naye munenga omanyi ebintu by'ensi buli kaseera bigenda maaso n'okubeera nga bikyukakyuka. Era ono bw'atyo yasobola okubeera nga atandika okuyimba mu mpolampola. Era bakitandika bumu n'omuyimbi Bebe Cool oba Moses Sali. Era ng'ono ayinayo obuyimba obutonotono nga n'oli agenda maaso n'okubeera nga akasuka. Kati mu kasuka mu mpolampola bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bafuuka abamanyi mu ggwanga. Bwe twajja ne tugamba nti nno baneeno be ba best 3. Kati nno waneeno bw'olaba we yasula ekyamazima toyina kuggwamu ssuubi. Bwe bityo bwe byatambula bwe byagenda mu kalulu akaggwa yakwata kyakubiri n'obululu obuli eyo mu bukadde 3,600. Kati ne mukana eno yagambye bannange ngenda kubeera nga nkomawo, ngenda kubeera nga nkomerawo ddala. Kati olwavudde ebweru w'eggwanga bw'atyo yasobodde okubeera nga atuukira muganda wange mu bifo ebyenjawulo. Era mu bifo ebyenjawulo ne kino yagenze maaso n'okubeera nga akituukamu. Bobi Wine bwe biti byageze maaso n'okubeera nga bitambula. Nze Segawa Rashid. Hello. Can you say hello to you? Yes, sorry. Wow. How are you? We just visited here randomly. Babi and I used to stay here. This is our house. This used to be our house. This is where we had our first child, Solomon.
So katuwadde tugenda waka ne tugamba katuyite Hello. tubabuuze. Bane mutusonyiwe batawanya. Tugambye katutuukeko wano we twatandikira. Tulabewo. Banaye mujebale. Mutumanyi ffe. Mubadde mukimanyi twali tubeera wano. Bali bababulirako. Landlord ya akyaliwo. Mama. Omukyalo musoga. Mami yafa. Yabeeranga Wali waggulu. Oh, yeah. Ate mwami we. Oh no. Nga kibi. Twalinga tusula wano. Omukyalo oyo atugumikiza ntumala emyezi 4 nga tetunaba kusasula. Oh no. Oh no, sorry. Kiryoke ku filminga Kiryoke ku filminga. Kakati babi elo kitchen yafe. Yali kitchen yafe. Twenga tusula zino rooms zibiri, right? Ziri bbiri era. Wow. Banaye tuve wano taata. Banaye tubala omusista. Mutusonyiwa okuyingira mu privacy yawe. Kale nyabo. Kale nyabo banaye batusonyire ddala. Zifeze tufunanga tuli wano. Kale mbere bulungi. Ogamba otya sebo? Obeera wano naawe. Mutusonyiwa okujja mu privacy yamwe. Nze nali nsula wano ne wano ntwazalira Kampala. Bulizo wempulira nga ogamba wali obeera Kanyenya. Wano wennyini. You are renting here. Yegwa Pangsao. She's almost how your age was. Yes, exactly. Kale banange mukama batukumire. Era banaye budomola we buli we bwali. Obudomola tutwafumbira ng'omwemere. Babi. Ne manju ka space kakyaliyo. Banange. Enseno. Naye kinabiro bakiggalawo emanju babaddewo. Emanju baleka bazimbayo. Zino zonna tezaaliwo. Waliwo ekiriyo kizimbe kinene kiiki. Big apartments. Kale bannange. Kale bannange tubalamusizaako kati. Oli fiti. Kakati olaba. Awo wetubadde olabawo. Tubaawo. Awo wetwali tubeera ffe. Kampala twamuzaalira awo. Wano. Banaye katubeerekereze mukama bakuume. Yeah. Oh dear. Same old. Twalamusiza. It was so fulfilling kuja singa ze najao kono mwana wange Era tubadde buli lunaku mbalagawo gamba we twapangisanga nga bagamba when will you pass by, we need to see that house. no mano bache wali kumpi ne rasta bwento wenyini konye ku ngombe. Wafuuka akamwesi. Yes sir. Wafuuka akamwesi opposite akamwesi n'ennyumba nga yafuuka ntono. Obulamu bwo taata bwe bwageja ennyumba tefuukanga ntono, obulamu bwo bwe bwakola ki? Bakataka yabeeranga awo nga neighbor waffe. Ennyumba ene obulamu bwe bwakyuka. Wow.